Mama Maria nga amakage gali ku Busabala Road tubeera tutegeeza masajja mu bitundu ebyo mwawangalira newankubadde ng'olwaleero akyakakalabya emirimu gye mu ggwanga erya Saudi Arabia alina ebimusoomooza. Twogera ku Mama Maria omukyala omufumbo ow'empeta era ku nkomerero ya leero nina wenjagala okukolera statement otegeere kye bayita amaanyi g'empeta. Nkidamu amaanyi g'empeta tujja bitegeera nnyo oluvannyuma lwa story eno. Saagala kwogera bigambo bingi okujjako okwebaza okubeerawo ku show eno, ebyokuyiga bingi stories nyingi kyova olaba kakati olunaku tusobola okuba nga tufuna stories 2 tusobola okuba nga tuzitambuza tuleme kutuuka kuzanya story y'omuntu nga yayiseeko nnyo tosobola kukikkiriza nti story ekyo kankireke naye nga Zaisozmo njagala kwebaza okutambula nange era kkiriza nkutwala ewa Mama Maria. Ali mu myaka nga 36 ali mu myaka 6 egy'obufumbo obw'empeta. Ebirala ojja kubanga obyewulirira naye nga title bw'ogirabye kyewuunyisa nnyo omwana gwe wa accommodatinga mu nnyumba yo nga housemaid ng'omukozi okuwunzika enkya nga afuuse mujjawo okutuuka okutwalira obufumbo. Katandike story eno mukama yebale kunkumira. Mwamisozi nze kyenvudde waffe mama wange nagenda okutegeera bwenti obundi mama wange tebaali bubi nga tuli bato naye kyenkomekeredde awo bayawukana ndi mu P5 P6 ewe watyo kuba nze mama wange yatuzaala abaana 3 omulenzi omu abawala nga ffe 2 omulenzi n'afa yafa senior 5 nga tuse mu S5 yalwala mutwe n'afa wamuluma omulundi gumu n'afa naye ffe taata waffe basooka ne batutwala mu kyalo ffe nga maama talina gy'atutwala ng'endowooza nga wabitegeera nti entandikwa teriiwo kati ne taata n'atutwala mu kyalo kati maama n'afunako gye yadda eyo sayidi z'ekansanga mu kitundu awo ekimu n'abeera awo ng'abatikana kati we twawezaayo akabanga mu kyalo eyo kuba maama yali yatusibirira mu kutusibirira tatuwaayo busente bambi nga womanyi maama kati obwo busente bwennyini brother wange by then yali wakyali mulamu bwe twakozesa ne tuvaayo ne tujja ne tunoonya maama ne tumusanga munnange maama n'atwaniriza bulungi nnyo n'asanyuka ne tubeera wamu kubanga twamusanga alina akafaliso kamu bwe kati ffenna nga tugwa okw'abantu actually banakati olwo ffe abaana be 3 naye kati kwegamba nga tuteekawo mutwe ne twebaka kakati Mwamisozi ne tubeerawo kubanga era taata yasigala atuwa obuyambi sijja kugamba nti taata waffe yatusuulirirako nga bw'omanyi kati maama wange yali afumba wooteeri kati ng'era tuli okwo ku mmere naye ng'era tugenda ne tufuna ssente wa taata school fees era nga taata waffe era atuweerera kati sister wange gwenzirako kubanga ye second born kati ye n'ava mu by'okusoma n'abapatikana na balenzi abakugaya ne yeefunira omusajja we bwekityo ebyo naye sitole ez'empanvu kati munaye nyingidde S1 nyingidde S2 senior 3 omulenzi wange oyo nankwana taata w'abaana bange kati it was 2003 years kubanza emyaka gyange gigoberegana 2000 nali mu P7 2001 bwe gityo gigoberegana kati munnange Mwamisozi ne tubeerawo omwami wange oyo yanjogereza yankwana naye nga tisigamba nti yali asoma nti oba omwami wange sijja kugamba nti muntu nti oba amanyi n'okuwandiika nti oba kiryawo nti luzungu kiba ne mukulugera kubanga ewaabwe background yaabwe olujja olwewaabwe olujja like maama ne taata waabwe simanyi nti eriyo yatuuseeko ba mu P6 mu lujja olwabwe kati ebyo byonna mbirabye kati ate bayirawe Mwamisozi mwambeera n'omulenzi
nalwamu okwebaka n'omulenzi oyo namala kumala S4 kati first term tuyingira S5 nafunira olubuto kati nze ebiseera ebyo nalina okutulugunyizibwa actually ne sini ey'okuna nze n'okugimalako tekyali kyangu sini ey'okuna tekyali kyangu kubanga mama wange alina engeri gye yanzigulako olutalo yawulira buulizi ndowooza nga bamugaa ati muwalawo tulinako gye tumulaba n'omukulu oyo kati n'afumiitiriza kubanga teyankwatako nze sijja kugamba nti mama wange nti oba ng'abaana abawala nti oba ng'onootuuza omwana wo mugambe nti mwana wange bw'okola kino bw'oyagala omulenzi awo tukamubeera bweti soma biki safunako guidance ya muzadde wange n'omulundi n'ogumwera siyinza kugamba nti mama wange yatuulako awo n'ambuulirira ng'abaana oyinza okutuula kuba kati nze ndi mukyala nkuze omuntu agenda oweza emyaka 35 nkuze manange mwamisozi mama wange ng'ajja ku ssomero by then S4 nga tuli mu second term S4 aze mama wange ayogedde ku ssomero omwana oyo yayagala abalenzi biki kati mbanyumiza nno gye nvudde wange ow'emabega oyo mutonotono munange nga bakuba paredi nga munange banja ensonga ku ssomero lyonna paredi nga bw'ogimanyi bananga abawuliriza bankubira emiggo ku paredi actually bateekako paredi ku ssomero ku emirundi ebiri nga yange okuva senior 1 paka S6 nga bw'omanyi amasomero banange bakubanza emiggo mwamisozi natandika okutaataaganyizibwa mu bwongo nti saddamu kutegeera ng'omwana nze mu ssomero ddamba nali nga mu best 5 students actually ne senior ey'okunaawo nga tugiyingidde nga sifulumirangako nti oba nsusseeko nti omanyi best 5 students nga mbeera mu first 4 first 3 naye mwamisozi sijja kulema nze senior ey'okuna yankubira mu grade 3 ate nga ffe abaana abaalimu abaali basinga nga 5 nga ffe be basuubiramu okugyayo essomero eryo mwamisozi okusoma kwantabukako nabeerayo saasoma bulungi senior 4 jjukira maama taata naye kati olwo yafuna omukazi we kwegamba nga biri awo mwamisozi nga biri awo so singa naye nafuna guidance okuva eri muzadde wange omukyala osanga sandigudde mu nsi kuba natuukako n'ekiseera jjukira S4 registration babasaba biki simanya bufaananyi nzijukirako obufaananyi obwo bwe baatusaba ojjukira nali nvuddeko mabega nga muga baatusabye obufaananyi nzira kusomero nga batugamba nti leero ye closing date naye ng'obufaananyi siirina mama wange namusaba ssente nfune obufaananyi mama wange yagaana yangamba talina ssente kale kugamba n'obeeraawo era nadduka wa mulenzi yali samweyo emmanju kuba twali tubeera around yali samweyo emmanju munange n'akwata ssente ngampa actually oba zaalina 4,000 bayizeni 4,000 obufaananyi obwo sente zaali lyawo nga zaali 4,000 oba mmeka bayizeni nange nga ntwala ku ssomero nga bankuba bufaananyi yali closing date yennyini munange mwamisozi nga tubeerawo ebibuuzo bintu nebintabukako mbeera teyali nnungi actually nenkwata nekkubo nenvaawo nenzikirira ewa taata wange omulala omuto yali yafa naye nga mu nnyumba ye mulimu omukyala namwandu n'embeera eyo omukyala oyo sijja mwogera n'embeera eyo era third term eya senior ndowooza nasomako yali taamu emu yali taamu esembayo nagisomako ndowooza wiiki emu ng'abaana ku ssomero sikyalina na mikwano osanga abaana bayitako booti obawulira bagamba ako kamalaaya naye nga tesaali mwana nti nali mwononefu actually nga simanyi na musajja bw'atunula bayireni kubanga era olwali okukikola mirundi nga 2-3 nenfuna olubuto kitegeeza nti singa nava eno mabega oluusi nga nkikola sandituuseeko ndowooza naawo naye essomero ne linsobera kati mwamisozi ebyokusomawo ebitono nja nenfuna olubuto nengenda n'omulenzi netutandika okubeera ffenna
nenvaayo eyo maama waffe oyo omuto tutandika okubeera ffenna nga tubeera awo nga tutandika otetenkanya tuzimbe tutya akayumba olwo sinnazaala mwana wakusatu tuvudde tutya mu muzigo omwami wange ebiseera ebyo yagenda n'afuna olumbe simanyi lumbe gye lwava oba lwali lumbe Luganda ng'omwami ali bulala tugenze tusookedde mu kizungu oba tujjanjabye simanya amawuggwe simanya biki naye ng'akugamba ti olumbe luva eno ku magulu eno awulira amagulu gamusika ne gajja bimanyi n'okukwatira mu weeziti ensigo nga womanyi era nti ono mukyala wo obeera open ng'omwami olumbe lumumazeeko emirembe kati munnange nga mba ndi ku mulimu ng'eyo olwo natandika okukola mu saaluuni olwo bankubira ssimu nti omwami we agudde naye tumututte eri mu ddwaliro n'ogendayo n'osasula bbiiru bakama bange ne babeera bambi nga bamumanyi nti kati olwo ndi wa bizibu okuba oli awo nti ate essimu nti ate wuuno oyanguwako nga ŋŋenda nakasente ke nalinga nkola kuba ku saaluuni eyo baatuwanga mutwalo naye nga mukama wange amanyi n'okumpayo £500 olw'ebizibu bye nalinga nnyina nina omukozi awaka alina okusasulwa omusajja emirimu gye tegitambula mulwadde oba oli awo nti wuuyo kuba omwami wange mubazzi kubanga ogwo omulimu gwe sijja gukweka ababazzi abakyasembeyo okuba nti bali wansi nnyo of which nti ajja kukola n'akasanvu oba mutwalo n'akugamba ati kolesaako akasanvu 3 muzimpe oba 2 fune nange ekyokulya bwe kityo bw'aba tataddeewo nti oba 15,000 oba olina naawe okwongerezaako oba owulira embeera eyo bw'etyo lwakuba nti nga nkola era nga bw'aba ataddewo nange mba nnyongerezaako lunaku netambula olw'ensonga maakimanyi kasita zijja waka z'aba afunye entono ng'omukyala mba nyina nange okutetenkanya nga tubeera awo bweyagadde akanyama lwabeera akafunye akanyama n'akaleeta kati gwe n'ogula emmere ne tulya bulungi n'abaana baffe nga tweyagala maze muntu ayagala ebirungi entebe ng'eyo ne tugisonda oba afunyeyo 5 nti ekitebe ekikadde kikiri basobola okizzaako olugoye bulungi nnyo bakigize bulungi nti mmeka nti oli asaba emitwalo banga 10 kati katugeze 10 eryo n'engikwata ye n'agula ekitebe ekyo ba mitwalo 3 nze ne nkwata 10 ne tufuna ekitebe ekirungi mu nnyumba embeera bwetyo nti akativi bino ebyabubuto nti tivi ya mitwalo katugeze nti 10 nti ayinawo ko emitwalo obanga 5 nti naye kandeeta 5 tivi eyo tugireete kukamanga abantu balaba nti tuvaayo omanyi okubeera mu mbeera eyo nga tuli happy naye nga kwetetenkanya mwamisozi tubaddewo nanoonya ssente ezizimba akayumba kati mu kukola endagaano y'awali we nali nkutte akasente mpadde olwo omulamu wange yakite kuba ye yakita n'agula eyeebulenga kati nze tetwakola ndagaano nti omwami n'omukyala baguze yasigalirayo endagaano yaabwe nga bwe yali bwe kityo nze tekuliiko linnya lyange nti obanga omujulizi obanga ki endagaano yasigalirayo kyemmanyi nti baakola endagaano mu kusooka n'ogwasembayo nti balansi afuniddwa ne mubawa naye nze olw'obutondo obwongo bwali oba kiki oba laavu si eri awo naye obwongo nga sirowooza nti omusajja oba obudde buyinza okujja oba omuntu oba naye ekyanga oba kyoba ki munange ne tubeerawo bwe tutyo ne tunoonya ssente ezizimba eyo kuba nzijukira nagula oluggi ne ngula amabaati tandika okugula seminti actually ennyumba eyo twatandika ogizimba ennyumba ne kabeera kasenge na kadiiro naye nga ssente zange simanyi nange eriki mukama gye yali akinkoledde naye nga mu area mwe tugenze fe abayitibwa abanaku kubanga abaaliwo ebitundu ebyo ng'abantu balina ku mayumba gaabwe ate akafa ekisenge na ddiiro ebibulooka tebyajja bulungi omanyi ebibulooka ebyo tubeeraawo naye nga tweyagala naffe tuzimbye munaye ne tusenguka ne tugenda mu kayumba kaffe kati awo nzadde omwana awo owookusatu tubaddewo nga nkola olwo nfunyeeko ate ku saaluuni esingako ku eri ng'ate eriyo bampa emitwalo gyange 45 omwezi obulamu ne bukyukira ddala nga tubeerawo naye mu bubazzi bwe nga tusobola okubeerawo ne twetetenkanya bwe tutyo
bw'ateekawo zino naawe n'oyongerezaako zino baana ne bagenda ne basoma babalinga nga basomera mu masomero ga wansi nnyo amasomero geeyo ku kyalo kwe tuli essomero erimu lya wansi nnyo naye ng'ate abaana abo basiiba mu makubo nga babagoba tubeerawo bwetu ne tubeerawo bwetutyo nga basoma naye nga ne lipooti tozirabako naye kaakati ate nze nga ntunuulira kijja mu maaso kubanga abaana basobola okubagoba naye ng'ate bagezi basoma tebabagaana genda mu kiraasi endala babeera babalabye nti baayise bw'afuna oba lipooti evaayo mwaka gujja oba bwe kityo nga y'engeri gye twekululamu emisozi tubaddewo neefuna akasente awo ne tuyingirawo ekibiina eky'abakatuliki bakiyita Twekembe ekibiina ekyo nga tukiyingira nga tufunaawo akasente naye nga yajjayo ntono ddala kati nga nze ajjayo ennyingi kati katugeze nti nzigyeyo $50,000 yajjayo $20,000 kati nga ennyumba eyo tugyongerako ekisenge ekimu ne bifuuka olwo ebisenge bimeka 3 eddiiro limu n'ebisenge 2 otubaati nga tweru otubaati otwo nga nze atuguze kwegamba nze ate looni eyange yaggwangayo mangu n'enzigyayo kati ate ye nga oluusi ajjayo 2:15 ate nga n'okuzizzaayo era obeera omuyambyeko kati naye ng'ate nze omulimu ogwange gutambula ne tubeerawo omwamisozi tubaddewo bwe tutyo kati ebiseera ebyo mu kubatiza kawala kange oba nnyina bawala 3 mu kubatiza kawala kange akato kati munaye ne bagamba abafumbo bikinga womanyi ebyabakatuliki kuba nze ni mukyala musiraamu ebyabakatuliki simanya mugattiwe ekirowoozo ekyo omwami n'akigula ne tukigula ne tujja ne twanja ensonga ku bagenyi abaliwo awaka awo jjukira kapati omwana ava kubatizibwa baganda be bazze ne tubanjiza ensonga bannange ne basanyuka ntugenda gattibwa ebintu ne tutandika obikolako ku sayidi yange ne tubikolako taata wange teyajja ku mukolo gwange bayireeni omusajja oyo yakyalako ewaffe nga nzadde fastiboni wange yakyala kaali ka myaka nga 3 omwami oyo yajja n'akyala naye nga baali baagala akole ki asiramuke kati ne bijjawo ebityo n'alema kati ne tukimanyirirayo ne bakimanyirirayo ne bakireka kubanga ewaffe era bangi nnyo abakyusi mu ddiini oli n'abeera nga mulokole oli n'abeera bw'ati kati kwekala n'ekyange ne bakitwalirayo we batyo taata wange n'agamba mugende mugattibwe mbawadde omukisa baana bange naye nze sijja kujja engeri basajja bannange bano abasiraamu banalabuulira batya nti ate omwana wange simanya mukkiriza ngenze ate ndinze embaga biki ajja kunjogerera biki naye mbawadde omukisa mugende maama wange yaliyo ab'ekika kyange baaliyo abasinga obungi baaliyo kati munnange nga tugattibwa emikolo nga giggwa mu ddiini ey'ekikatuliki twagattibwa Namugongo Archbishop Lwanga omwami oyo omugenzi ye yatugatta n'omwami Sajjabbi Frank Richard Mark Sajjabbi be baatugatta mwamisozi nga tubeerawo happy twagattibwa 2017 yes so ebiseera ebisinga waliwo pulogulaamu ezijja bwe zityo ne baziraga okugattibwa abafumbo simanya abafumbo biki era bamanyi nnyo okuleeta kuba twagattibwa mu kikungo naye peeyi eyaffe ate yalagibwa nnyo era ebiseera ebisinga bandaga nnyo ku TV baleeta pulogulaamu ezo ez'abafumbo bateekawo omukolo ogwo kuba gwali gw'amaanyi nnyo omukolo ogwo ba abasinga mwaguwulirako 2017 kati 2018 olwo 2019 embeera era nga si nnungi newankubadde akayumba twali twakongerako naye nga tetunnabagiyingira tukyasula mukali twetetenkanya munnange engozi oluggi enzigi zino eziggala emirundi 2 like emiryango 2 olwo olugaziko kuleberako n'eddinisa lyako muze ebintu kino eno kiri ennyumba tugikubyeko ka plasita awo tugiyingidde sayidi eno nfunyeyo ku sayiti banguzizaayo ku ebitayiro ezo ze bakozeseza eza sayiti nzeetisse sente zange zitadde ku booda nzireese
buli kimu nga nze actually buli kimu nga nze okwambala kw'abaana engoye nze naye ng'ono omwami wange akalima okikaleeteeza omutwalo oluusi asobola okufunayo omuntu naamu emitwalo kumi njagala kunkolera kino obusente bwonna ne buggwawo mubeera awo weewatyo busente obwo nga buggwawo oluusi n'okuddamu okufuna kalimu nga na zino zaggwawo dda oyingiddemu naye nga situtwala nga kikulu nga tuli happy balirawe nga batwegomba n'okutwegomba mwami Sozi tubaddewo ngamba tugenda kukola tutya abaana bayingidde sekendule ono omuwala omukulu ayingidde sekendule embeera nga si nnungi abaana okusoma ngamba tugenda kubeerawo tutya siina yadde akasente akange nze mwami Sozi nze mukyala abaddewo naye nga n'omwami oyo tasobola yadde ogamba nti emitwalo 5 giigino mukyala wange kamusapootive ku kino anti oba mukyala wange kamugulireyo akagatto oba mukyala wange kino naye ng'ate eyo bakimanyi bulungi nnyo nti omwami ono yafuna omukyala kwegamba nga nze maama ninganga nze taata kwegamba bukimu mwami Sozi omanyi okubeera nga amaanyi gago nkyogere ntya oba bubi nti nga woonoga nti omukazi yawasa omusajja kale ng'omusajja aleetayo kyabeera asobodde ekitono nasika amazzi ewange sente zange masannyalaze sente zange okugira ennyumba eyo okukubako pulasitaawo kasente kange ennyumba eyo okugigaziyamu nti simateekako siiringi biki kange nagenda ovaayo ng'akayumba ako tukayingidde ng'eno lifuuse eddiiro kati biri nga tubifudde bisenge wano mu maaso ne tugattawo bwe kityo ennyumba eyo n'ebeera nga nkazi naye ng'akabaati kaffe kali awo kayiwa mirundi 2 nga buno obubaati obweru actually bwali nga buyitamu n'amazzi kati munaye ne mugamba omanyi kangobe ku by'okugenda wa eno Saudi gyendi nga tuteesa bulungi nnyo olwo tukyalina bagole ebintu ebyo nabigobako kati mu mwaka awo ogwokubiri nga biyitamu wansi gyeno mwami Sozi naye nali nfuluma ennyumba eyo kubanga ffe twavumibwanga ku kyalo nga ffe banaku oli n'ayogerera ddala neiba najja n'abayiikiriza ne bavuma sijja gamba nti nange nga siri muvumi nga nange bwonkyokooza nange nkolaga kubanga ku kyalo kuli kwe tuli bw'osirika ate munnange omanyiirwa nnyo mala kubalagako naawe atyo sijja kukyegaana naye ng'ebyo byaggwawo ate kati nga byaggwawo buli omu nga yategeera levo mwali oba ndi munaku sirya wammwe munaye mwami Sozi tukomaawo okwebuuza neiba osiza otya ebyo biki kati we najjira nenzija eno Saudi ndi mu myaka 4 nali nfuluma ennyumba eyo nagamba Mukama obunaku bwe tuvumiddwa buno nsaba Mukama okifuulemu ate ekintu oba ekyomuwendo gye tuli oba otukyusiza embeera neŋŋamba ennyumba eno tugenda sooka tugikoleko era akayumba twali twakakolakokko naye ng'era akayumba kakyali era mwami Sozi ng'era tosobola kukateeka ku nnyumba eziri ku kyalo okwo neegomba kino neegomba kiri mwami Sozi nenzija era ebbanga lye mbadde nga nkola mu mwaka gwange gwasooka gwonna gwagenda ku nnyumba eyo gwagenda ku nnyumba eyo nnyumba nenje bambulako amabaati kyenasookera ddala nenteekako akategula ne bagisereka mwamba nenkola munda omwo mbadde nkola munda omwo okukubamu pulasita kubanga nali naleka tukubyeko mu kadiiro kokka ebisenge erijjukira nnyumba za ntobazi bimyukirira ennyumba nga nfu n'olugoye we lugwa wansi olwaleero enkyokulusanga lubeera olwo lufudde oba tukyasobola kulwambala kale kwegamba nga tuli mu mbeera bwetyo baana basula bubi ekisenge ekyange tubadde tusula bubi mwami Sozi mu mbeera bwetyo nga nkola abaana nga mbakyusa essomero mbateekako waakiriko okusinziira ku levo yange y'ensimbi embeera n'ekyuka ennyumba nenteekako akategula tukuba pulasita tuteekako designing nguzeeyo sinki nkoze ntya ennyumba bagikozeeko naleka ennyumba eyo terina munyulo ntaddeko omupya nsise ekikomera era ng'abantu bamusanga ne bamugaa ati wabula wafuna omukyala maama gundi mutwebalize actually mutwebalize nze maama Maria
nga Maama Mariam twebalizeeko omukyalo yabadde mulungi bannange bakyala bameka bagenda eyo ye ne yeefaako ye nga ye nga takyajjukira na famire ye gy'aba yaleka nga yeekolera bibye yebbali naye omukyala asobodde okukola akasente akaleese wano ate nga mukyala we abadde mu sitwago abadde asitwagolinga ebbanga ddene kubanga era omwami wange akolera ku kyalo mwami Sozi sigamba nti nga bonogamba nti omwami tebamanyi gy'akolera akolera awo ku kyalo era nga balaba enfuna ye nze ndi mukyala wa saaluuni neeyambaza neesiba akaviiri talimpa nti ssente za nviiri newankubadde ndi wa saaluuni kwegamba nga oli awo bubeezi gwe nti oli mukamusajja awo bwotyo naye nga teri atakimanyi teri tatulaba okugamba naye nga life yaffe ate yeeyagaza mmanyi nti obulamu bwaffe tebulimu muntu mulala nze n'omwami wange n'abaana baffe mwami Sozi tubadde happy abaana nga ntandika okubaweerera kano akatoko saakaweerera kati banene abakulu bano owokubiri nga mutuusa mu S1 nga mujjako omukono nga mutuusiza mu S1 first term eyo yagisoma kuba namuyingiza essomero n'ensasula buli kimu omukulu n'agenda mu maaso na Kisulo bwenjogerera ali mu S5 muwala wange omukulu era nga ssente zange gy'emyaka ena kitegeeza namujja mu S1 okuba nayingira eno mwami Sozi namujja P7 yali atudde P7 S1 navaayo S1 nga gisomyeko taamu esooka yali tennaba kuggwako omukulu w'ekityo mwami Sozi obulamu nga bukyuka abaana bange beeyagala maama kino maama kiri maama kino maama kiri buli kimu tobajuza shopping omwami nakabya tulina za mmere n'okwatayo 5 n'omugaba mu shopping ewaka abakozi ne bajja kuba mbadde sikozesezza mukozi omu babadde nga bajja noli naawezaawo emyezi gye gy'ayagala n'amala n'agenda n'omulala n'ajja bw'atyo kitegeerera nga nze abasasula kasente akange buli mwezi mwami Sozi nga mmaliriza okukola kawaka nga ngula kapoloti kange nakateekako mannya gange tekuliiko linnya lya musajja weewaawo nti aliwo ng'eyanguliza naye nga nze aguze omukyala gundi aguze ali Saudi Arabia bwekiti namba yiino nga bwomanyi endagaano ngula awantu wange nga nsitulawo emizigo 3 nga ngisika bulungi nnyo mu kakomera giyina obusitoowa mwami Sozi mbaddewo era nga life yaffe yeeyagaza kati 2022 byebiseera mwe nazimbira ennyumba ezo nazizimba mwezi gwali gwa 11 Desemba n'ayingirawo ne zifuna omupangisa nga maze okusika amasannyalaze naye ng'omanyi okukwasaganya famire nga ozimba eno n'awaka ozimba n'awaka bwekityo naye ng'omwami wange bukyaŋŋanzija nti oba kasawo ka sementi temunaye kaakano nti oba nkole nti oba tukole bwe tutyo oba tewali ate ayongerako kaabira bizibu olumba olwo lwe mbagambyeko emabega eri olwali lumuluma lwagenda mu maaso kubanga nze navaayo Mr. Sozi nga actually mpezezza emyezi nga5 nga simanyi musajja lumbeerwe olwo lwe tutamanyi wajje lwava sijja kukisa twagendako mu byekiganda ebinansi ne balya ssente nakati babadde bakyalya ssente kuba ssente zembadde mumaliddeko nga sikoowa nga ŋŋamba nti omwami wange taata w'abaana bange alina okubeerawo nga tuli balamu tuvudde wala tulina naffe okweyagalako alina okubeerawo nga mulamu naye nga ye gwakola gwakusinda bulwadde nakugaba baŋŋambye wano n'okwata ssente baŋŋambye wali ate kakati kusaba simanya kugenda gindi n'agenda n'okwata 3 n'okwata 2 n'okwata 3 bagambye embuzi simanya biki n'okwata ssente mbadde sikoowa sissa mukono era nga bamugamba singa tabadde mukyala w'oyo nti oba mugezaako wano mugezaako wali singa wafadde osanga mwami Sozi nga maanyi gange nteekamu amaanyi n'abaana neno kino ekiri bagambye ebitabo tewali buli kimu mwami Sozi buli kimu kati 2000 awo abapangisa nga bayingidde olwo tuyingidde 2023 omwaka oguwedde mukama nansobozesa n'engulayo akapoloti akalala kati ng'olwo omwaka gugenda okuggwako 2022 waliwo akaana neiba wange keyandeetera kasoga nga almost kenkana ne muwala wange oyo omukulu
olubaire ne babadde myaka 17 awo 17 awo bonna babalansinga benkana size nengamba ono mwana muto ne mbeera nti oba mbeera eti aba mulabanga mwana we kawala kasoga bakajjeyo busoga nga muto ng'olaba nti mwana muto nga era nga muyisanga mwana wange naye nga simuweerera naye nga bumanyi ngoye biki nga musala gwe gujja muteeramu atirisi ngamba nti azino zano omwana Fahima ye Fahima nti engoye ezo kubagulira ngoye nti akasente kako mbaweerezaayo ekyesatu ekyetaano bagabanyize bonna era nga batwalira wamu nti ngatto ngoye biki ne recent lyawo December w'omwaka guno oguwedde nera nabatongesesa engoye bonna wamu mwana muwala oyo yaleeta sisita we n'awumulira ewange okuva omwezi ogw'11 nga sigaana nga nabatwalanga famire yange Mwamisozi ntyo shopping ya mmere olwo famire ewezi nabana eno December oyo nengamba nti bafunire kaddeeka ng'omwami nkwata sente za ddeeka nze muwa ddeeka teyagigula naye nga jjukira mubazi olwo nga ndi mukola nengamba bakole ekisenge kyabwe awo wansi n'empeereza miliyoni zaali 4.5 kwegamba nga zirina okukola baguleko TV baguleko DVD bakole batya nali nagula fridge nali nga omanyi ebintu by'omu nnyumba ebiri kirasi ng'ennyumba yo enyirira kuteekako bbagala awo maaso ya shedi okukola sinki awo ebweru weboleza ebintu kukola ku lujja batukole bulungi balibere nga bataddeko pavers okukola we bati nti ennyumba eyo gisiba amayinja yonna n'ekikola ng'ogamba nti musajja yakikola. Nze Beatrice okuva mu Dembero Properties and Associates tusangibwa wano ku Modern Havana Complex ku Lubaga Kabus Road. Bannaffe bannanga abasuubuzi namwe Dembero tubalowoozaako era buli tusanga wena bagamba tubeera tubayiiza bannange mbanjulira poloti zaffe ez'oku kkubo mwe mwenna abaagala Mityana Road ng'oli lwayagala kola petrol station oli lwayagala teeka arcade oli lwayagala kola buli kyonna kyolwa kyoyagala okukola nga kiri ku main kwe nnyini bannange ku tamaka emmotoka nga weziyitawo bwe zigenda buli omu alaba display bannange abaagala okuteekawo amafuta petrol station gwe ng'olira ekintu kikyakola petrol station jangu ku Dembero tukuwa ettaka tulina ettaka eddene eriri ku kkubo tulina half acre gwayagala acre enamba gwayagala decimals 2 decimals 3 yenna awulira ng'oyagala ettaka ly'okukkubo ku Mityana Road mukyala Dembero mbaleetedde ebyokya nga we mbagambye siina ttaka Uganda yonna kakati ojja kujja ng'oyagala ettaka ly'okukkubo ng'oyagala Mubende nkwano sofa leero lyennina omanyi njagala nnyo obwerufu so nkuleetera ekyo kye nneekakasa kye mmanyi era kye nninako obuyinza mbagala nnyo Mukama abankuumire tusinkane nate Mwamisozi nga ndi happy era nga siina yadde kye ŋŋamba nti kino ekiwulira omwami oyo yali ŋŋaŋa part time twogera wano ku ssimu tubeerawo twogera tunyumya keera ku makya n'akubuuzaako saawa nga bwe si mukwano ofunye ekyemisana katayimu ako munnange omwaka oguwedde ogwo twajja tusika muguwa ogenda omuweereza message takyazibikula nogamba kikikyo n'omugamba naye mukwano kiki ekyatuukawo nga tukyali oli munaawe kikulu ebintu byonze byantama buli omu aba n'ebizibu bye ate kyoba olina okumanya message wemba sigirabye oba ngirabye nze nange nina ebinnuma nyina obulwadde obunneerumira kwegamba ng'abeerawo ebintu nga neziramu gy'abaakuddamu olaga nti there is something fishy home newulirako muwala wange oyo essimu vacation ya S4 nsobole okubeera nga mbawuliza nga ngamba wa simanyi ono omusajja yakusikaŋŋana kati nayo kumbe omwana ono gwe naleeta yabeera neyo essimu muwala wange yakiŋŋamba naŋŋamba amaama essimu ndowooza woweereza message kuba ddadi bwakomawo essimu ng'agiwaani Fahima yabeera n'essimu nga mmanyi n'okukuba direct ng'essimu omwami tagikwata bwe yennyula n'agikwata ate n'alyoka akuddamu obubi ng'okubanga omugambe nti naye nenkuba essimu n'empeereza message n'ozibulutiikinga nga tonziramu ate ng'oli online naye nga taŋŋamba nti mwana muwala gwabeera awadde essimu
nti yabeera agirina. Kati muwala wange ekintu ekyo bakikola nga bw'ali. Mwana wange kwe kuŋŋaana ne ŋŋamba okay Fahima bulijjo yali mu kuntabula ewange. Kino kiggwa ne ŋŋamba naye ki ekigenda mu maaso. Ne mubuuza nako ne mubuuza njagala ombulira ekituufu oyagala Fahima. Bw'omubuuza ekintu ekyo nga yeggyako waya. Amisozi naye sirika. Soma naye ki ekigenda mu maaso. Ne ŋŋamba kasita nnaatera okuddayo kubanga mbadde nzirayo mwaka guno mu mwezi gw'Omusanvu. Naye ng'omwaka oguwedde gwonna nga tubadde mu kusika muguwa. Ennyumba zange ziri azisolooza ennyumba bukyanga nzizimba tezigenda myaka 2 naye nga sifunangako yadde 10. Sente azisolooza bw'ajjayo bw'alya. Azijjayo akozesa bibyo by'ayagala. Ekiwulira toliwulira nti azitadde ku baana school fees. Nze omwana wange omukulu mbadde nga mbadde muweerera nga simujjangako mukono nagujjako n'owokubiri. Nenga omusajja ono mujinyizza nnyo. Sirabangako nti oba ayinako akoze ewaka bukyanga nkola ki. N'amazzi bagasalako nga nvuddeyo bwe nti nga babanja emitwalo 4 gamulema okuzzaako era nga galinze nze. Ennyumba ababbi babadde nga bayingira naye nga n'omunyolo naye ng'ate musajja mubazi omunyolo gw'emitwalo 5 nga gwamulema okuteeka ku luggi. Nenteekako omunyolo gwe mbagambyeko emabega ogwo nga balina engeri gye baggulawo ababbi ne bayingira ne babba buli kye baagala. Kwegamba nga n'amasannyalaze akugamba nti simanya baakoze eki abasanze mu nzikiza n'omugaa lwaki olindanga amasannyalaze okuggwako. Tuswala tulina amasannyalaze naye n'abaana ne batuuka ate okubeera mu nzikiza balinda eggwolo n'agateekako. Nemugamba ofulumya sente mmeka? Nemugamba ebbanga lyembadde eno siwulirangako ku njawulo nti yeno gy'okoze kiki. Mumugamba ekintu bwe kityo nze ngezezzaako nnyo okumubwira nti oba nfunye sente tuguleyo akomakemberenge. Naye mwamisozi kakiruse nkiri wano amba ndi wano omuwala oyo asaba muwala wange ku ssimu oyo omwana jjukira bali mu sayizi emu. Ngamba mama gundi mbadde nsaba nina kyenjagala okugamba oba kinaakunyiiza oba kiko nze ekimbuulire oli mwana wange nina okuŋŋamba. Ngamba nina olubuto. Amubuuza olina olubuto walufuna ddi ng'omwana omuto? Namuga olubuto lwa myezi emeka? Lwa myezi 2. Bwe mba mbalabalamu lwa myezi 2 musoga. Namugamba nanyini lubuto yaani? Muvubuka wa dduuka awo kumpi n'eno ewaffe. Muvubuka wa dduuka nze nti alina ewuwe. Yaŋŋamba nti alina ennyumba. Ko nze mbadde nga musinkanirawo. Wali osuzeeko naye? Nasulako naye. Nali nsuzeeko naye emirundi 2. Nga mugamba ate ogambye nti yagamba alina ewuwe kitegeeza tomanyiiyo. Olwo n'ava ku ssimu. Kati nga mugamba okay ngenda kwogerako ne taata wammwe tulabe ekyokukola. Ngamba bambi mbadde nsaba kubeerako wano kubanga omuvubuka tunayamba tannaba kweteekateeka nti tannaba kweteekateeka ate essaawa zino eno simanyi nakyakukola sina wakutandikira. Nze tewali buzibu. Nze kasita buli kimu ekigenda mu maaso kuba kati nze mba maamawo. Nze wendi tujja kutambuza ekintu ekyo naye omuvubuka aba alina okutwala okitegeera. With time aba alina okutwala kuba nze siriyo kukuyamba. Awo tewali muntu mukazi agenda kuyamba. Musajja yali ewaka. Namugamba nja kwogerako ne taata wammwe enkeera. Munayo mwami ono era omuwala olwava waati ku ssimu nga mpeerezezaawo yo message nazimufowadingira. Omwami yagamba mpulira n'amagulu gankutuse. Kangende nene manji gye tuba twogerera n'amagulu mpulira gankutuse. Omwana alina olubuto. Nze bw'ati bw'angambye naye tujja kubeera enkya obudde bugenze kanneebaka enkya nnyina okukeera. Naye ng'avaako ku ssimu nga nange nvaako. Nkeera waalo nga mutuddamu twogera ku makya. Nga mugamba kati Fahima oyo tulina okumanya taata w'olubuto. Naye kennyini nnyina okumumanya. Tulina okumanya ng'omwana kubanga yaŋŋamba omuwala mbu tayagala maama waategeere tayagala taata waategeere. Mwamisozi nga ndowooza nti ŋŋambyeko omusajja amanye ekyokukola. Nga mugamba olina okwogera n'oyo omwana tulina okumanya taata w'olubuto ali luddawa biki. Kati ye yeefuula nti abadde tamanyi na mulenzi amwagala. Kakati munnange
nga nnindako nga luyita olunaku nabimugamba kati nga leero katugeze ku makya nga luyita olwaleero luyita n'olwenkya kati olunaku olwokusatu olw'eggulo nga mubuuza nga mugamba naye taata Maria omuwala nga tewaŋŋambye biki nga tewabiŋŋamba ekikulu naawe ebintu byantama ekikulu obamanyo nnyo ebintu babikwata mpola biki nemugaa ate engeri nga gyonziramu nze amusasula nze yamuleeta nze buli kimu awo waali wange kitegeeza nze maama we nemugaa kati nze bwe nkubuuza byembeera nkubuuza n'ogaana okubinziramu bulungi kitegeeza tetugenda kukwatagana nemugamba engeri gyonzizeemu tondowoozesa okugamba nti omwana oyo olubuto lwe olumanyiiko kakati owulira byotandise ekikulu nze n'ebintu byantama yasamwa waasame buli kimu olwo anjasamizza ekintu kyeyali takolangako kati ng'atuuka awaka nga mugamba nti eva ku Fahima oyo ng'amumpa nga mugamba Fahima omuntu ono wayogera naye oba yayogerako naawe ngamba yayogera nange mukolo lwakomawo tiyayogera nange naye tomugamba nti nze akugamba nti yayogera nange ndowooza bayogerera eyo ndowooza mu ngeri yaabwe mpolampola nsonyiwe ko ndi mu kufumba ndi mu kusiika wanto kati munnange awo bwe twatandikira nga mugamba nti omuwala agende bwemusasula ssente ze kati nga kyemanyi nti eri omupangisa tumubanja gyali myezi 2 mwana muwala oyo era nga kyemanyi nti abanja emyezi 2 funa bulungi nga manyi nti ssente zigenda veewo omupangisa eri bamuwe ssente ze era nga mugaa ti bwe bakusasula ssente zo ogende kubanga ebintu bye sigenda malako nabyo mbadde nsazeewo nkuyambe naye nze tikindaga nti ate n'omukulu tetugenda kukwatagana okitegeera atuuka atya okutandika okunvuma mwami n'angamba nti kyova olaba n'abaana bo bakusinga amagezi tolina magezi n'omukozi akusinga amagezi olwo atandise ngamba okay n'omukozi ansinga amagezi kati agende ave wange agende ndeeta omuwala omulala kyanyamba awo abaana bayingira mu Easter misozi ng'atandika kulwana lutalo omuwala agende omwami ng'atandika talina gy'alaga ng'atandikiddemu okunvumira nno ddala nga kanya kimu omuwala agende talina gy'alaga ate wano tolinaawo yadde ekintu n'ekimu agenze ku kyalo oyo namalaaya yali eyo yeetunda bwetunzi wano ku nnyumba talinaawo yadde ekintu n'ekimu jjukira ku kyalo kwonna bamanyi sitwago ti omukyala waawo mukyala mukozi maama Maria mukyala mukozi era naye kenyini ng'akyogera ti mukyala wange byonna yabikoze nze omulimu gwange gusobola okukola ebyo buli omu ng'akimanyi ebeera famire ye nyimiridde naye ng'ogamba nti oba nnyina yali yamusuulawo nga nnyina gy'ali naye nga balinganga abataliiwo mwamisozi omanyi okutoba n'omusajja naye nga weewaayo mu bubi ne mu bulungi kuva dda nga nze empagi ye mwamisozi olutalo nga lutandika nga ngamba omusajja ono aleme nga bikyali muffe mu nju munda mugamba omuwala agende aweza omuwala talina gy'alaga mugamba agende wa nannyini lubuto nti nannyini lubuto yadduse taliiwo era talabikako ku kyalo yaddukako konze abeera luddawo omuvubuka yedduuka ki ngezaako okubuuza kuba naye banga baŋŋamba nti wano tewali dduuka likola musajja bonna bakazi kubanga tulibaawo badda bonna bakazi ogamba ani nga baŋŋamba takulimba mwamisozi ogenda okubizuula ng'omuwala olubuto lwa musajja yamufunisa olubuto olwasooka ne balugjamu olwo olubuto lubadde lwakubiri mu nnyumba eyange nze abonaabonedde eno ku Saudi Arabia mu mbeera enzibu gye sinza nabbagamba kubanga ebyeno tosobola nabbinyumya nobimalayo kubanga buli lunaku wabaawo ate ekipya n'obeera nga ayagala owanika n'ogaaye bannange ngenda kukola ntya nze mwamisozi kawala kange nali nga njagala nnyo kakole sayansi ezeezo bulungi kagende ku busawo tubulankingire ku nnya nga neewaddeyo nti atilisi ebirala biyimirire nzire kuona omwana ono nsooke nkubeyo awo ssente ze kuba wenzirayo e Uganda tewali gye zigenda kuva
kubanga era naliyo nga tewali kati akapoloti kange kali ke nali nagula nga ngamba wa waakiri naakatunda naye ng'omwana wange ono akoze eki asomye koosi eyo agimaze kati ekyakola obubi nti yakola bubi physics n'atamusobozesa kukola ki kugenda ku busawo naye ng'ate bino ebirala byonna yabikola bulungi nnyo simanyi bwekyajja bwe kityo munnange ngamba ye mukama bw'ati bwakireese okujoyininga S5 ne bagamba nti asobola okujoyininga obusawo ku HSC akole sciences kubanga era yali yazikola bulungi nga physics taliiko kati munnange nga tujoyiningira awo nga kagamba mama sigenda nakola sciences kankole arts konze kiryoke oyagala kusoma kintu oba busomesa maama kuba mpulira nga mbwagala konze kiryoke kitegeera tugende paka ku university kati munnaye nga ndi wano omukozi nga bufuuka omukozi ngenda okugazuula ku kyalo maama omukyala ayitawo n'omukozi omwana owa sayizi eyiye ku kyalo bafuluma nga bwe baagala omwami yali yamufunira n'omulimu kwegamba nga takyali mukozi oli yafuuka mukyala waka neneyiba ku kyalo yayimirira nako n'abavuma n'abakyala bazibu nina mikwano gyange tuli ba ku kyalo okwo naye nga tebaŋŋamba bintu ebyo naye oluvannyuma ennyo nga bagamba nti munnange ffe twabitegeera naye mubaagalana tosaayo kikyo ekiwulira nti oba twandikugambye oba n'otabuka oba n'okola otya oba n'obyogera naye neŋŋamba yii naye bannange nga muli bazibu osanga singa mwaŋŋambako ekintu kino nga tekinnaba kutuuka wano bikiri omuwala oyo singa yavadde ewange okitegeera mwamisozi kati wenjogerera omwami yapangisiza omuwala kumpi ne we bakolera kuba mbagambye omwami wange ali ku kyalo okwo kwakolera kyaki we twali tusabira era eri kumpi awo kyaki St. Peters Masajja we tusabira kuba ffe tuli be Masajja nzisitidde kubanga eno sitole kati teri muntu atagimanyi ku kyalo okwaffe we wansi teri atakimanyi omwami oyo empita temuva ku mukono omwami akulaga nti oba asembera kale kugana n'ebyamadini kati byantama mwami sozi wenjogerera omwami yandyamu olukwe ne weebasa omukozi ddala Mr. Sozi omukozi yandyagaddeko ewalala kubanga era ekyo nali nakimugamba nemugambayo afri kyegera kubanga oli muntu nange ebbanga lyemmaze eno ddene naye ng'ate ndiwo okukolera future yange right naawe yakyuka kubanga buli omu abadde atwenyumiririzaamu ng'olaba n'oli n'akugamba ati mugambe oba ayinayoko miliyoni 2 azimpale naye ng'ate luli teri yali ayinza nakugamba nti abo balinawo yadde emitwalo 10 mu nnyumba yadde emitwalo 5 era nga ffe tuli banaku ffe nga n'abakyala ku kyalo bamirira ne bavuma obunaku bwe bubasumbuwa neŋŋamba kigambo ekyo kyannumanga nnyo neŋŋamba yii maama era ffe banaku nga mukama alitukyusiza oluyimba olwo kubanga mukama akyusa ennyimba bulijjo ate ateme ewataliko naye essaawa zino mwami Sozi omwami yali agaanye omukyala oyo okumujja mu nnyumba kuba kati abeera mukyala yali agaanye okumujja mu nnyumba taata wange n'asituka n'ayita omusajja oyo mu lugyewe omwami n'afunye ebikonde gwe kamuzeeyi nkumanyiiwa sinakumanyi nakumanya sikulabanga nako sagala kummanyiira gali maka gago toddamu salimbira ewange toddamu kummanyiira n'avuma kitange n'aleka nga mukuukumudde ng'afunyiza n'ebikonde babataasa butaasa nyoko olwo azze ku kyalo okwanjogeddeko byonna ng'ebyali ekansanga we twali awo ebintu ebyaliwo ebyedda byonna bireese wali ku kyalo kwe tuli babiŋŋamba eno nga era bituufu kubanga nze siina muntu gwe nali nnyumirizaako gye nvudde wange oba maama wange oba yalikola kino oba yali akola kiri oluffe banaku mange simanya mwami Sozi omusajja watukira ogamba oyo musiru kinyina kisiru kakitaawe kasiru bonna famire enfunzibo kyayonka mabeere gambwa imagine Mr. Sozi omusajja nga akuvumira abantu naye lwa mukozi kubanga omukozi yafuuka omukozi chairman n'abiyingiramu chairman n'angamba leeta ssente tugende ku poliisi taata wange n'agezaako genda ku poliisi naye ng'ebintu bizikirira awo ebityo bizikira
omuwala ne mala ne musinza amaanyi kakeera ku makyalo musijja kulimba nange nyinako kye bankolera. Omuwala n'afuluma ennyumba yange n'agenda era yamupangisizaawo kumpi. Imagine ku busente ate bwe namusasula nze nali mmanyi abanja emyezi 2 kuba nali muwa emitwalo 8. Omwami yagamba nti omwana oyo bulijjo abadde akolera emitwalo 9 era abanja emyezi 3 era nkwate sente ze nzimuwe nga taliimu yadde okugamba nti kuswalana mu bantu nti oba yabadde alina okusasula omukozi. Ku buvunaanyizibwa bonna bwe mbadde neetisse kubanga singa saakwata busente bwange obwo buteekaawo nandibadde nga ndi wala. Naye olw'okuba nti nali njagala nnyo famire yange ndaba ye buli kimu kyange tubadde banaku nkimanyi nti omwami wange mwavu naye nga terufuuka nti oba luyimba nga nkimanyi twakimanyirirayo kubanga we namusanga. Omanyi okwagala omuntu n'omutima gwo gwonna n'ogamba buli kimu nze wendi buli kimu wendi. Naye omusajja ku ssaawa envannyuma omuwala yamupangisizaawo kumpi ku kyaki. Imagine ku kyaki ku St. Peters, ku kyaki ey'Abakatuliki St. Peters Masajja. Omwami yapangisiza omukyalo oyo awo ku kyaki kumpi ku ssomero baliyita Sama ku Sama bwe bapangisaawo kumpi. Omwami bwagira ati abaana bange yabajjako empuliziganya neŋŋanga nti nafa siwuliza abaana bange yabagamba kabeere neiba okujja wano eno nti simanyi abawasi mwogera na nnyammwe mulikwata ekkubo ne mugenda naye. Omwami eyaguliza omwana wange essimu omukyala yagezaako mukubira essimu namugamba essimu oba omwana oba tagikozesa essimu bagituule nga omwami ng'amugamba nti mugamba Maama Maria ajja ayogere nange ku ky'essimu naye essimu sigenda kuddamu giwa mwana oba ngibawa nze ajja ŋŋambe essimu bulookingako ko sikolanga ki nga munaye nga hiitinga inbox y'omwami nga muganje balekosebwa maama gundi aŋŋambe bw'ati ne bw'ati naye essimu gibawe kubanga twali twamulimbalimba nti ya looni naye nga teyali ya looni nga mugamba sikyagisasula looni essimu gibawe kubanga tekyangasa kitegeeza gibawe bagitunde nze bampeeko ze nateekamu ze mbadde naakateekamu. Nange mwami sozi omwami yazza bbaaka faya gwe mbwa gwe ow'ekisiru omanyiira wagamba ndi mupakasi mbu nze nagamba maama w'omuwala nti nze nayogera nabo nti omwami oyo mupakasi era mbu n'abaana abo si babe mbu nga nze abyogera abantu b'omuwala tebamanyi yadde eddoboozi lyange bukyangajja sibakubirangako ku ssimu mu kifo ky'okubira mmanga ate nga nkubira bo kubanga ekyaleeta muwala waabwe kukola nakumusasula buli mwezi era kyembadde nga nkola. Kumbe simanyi nti musota gwe gwajja ewange mu nnyumba. Mwami sozi nkaabya amaziga omwami afukumula ebigambo n'engoye ze ngenda zifulumya oba nzikumako muliro wano talidda wano talinaawo yadde ekintu n'ekimu naye nga mwami sozi ennyumba eyo maanyi gange. Naye lwaki abasajja babeeyisa bwe batyo? Mwami sozi mbadde n'omukisa nze gye nzize entambulira yonna nze lwaki naawe bw'otunuulira ennyumba eyange ne bw'oba ogenzeeyo ogamba waawo kubanga n'abaaliko nga beeyita abagagga lwaki naawe tubasingira wala si nnyumba si ki tubasingira wala ate nga tubadde tukyeyongerayo kubanga nalinganga ŋŋamba nti kati kanonyeyo kapito nonyeyo na miliyoni nga 5 ne ka kapito katono nteke wali mu kapoloti ke nali naakagula omwaka ogwo oguwedde ntekemu kalumu kange akasaaluuni mbeere nga neekozesa naye nga sente mbadde nzifuna nze emirimu nga gyenkola saaluuni siyingira saaluuni ya muntu n'etabuumi nga newe badde ngeri wansi nga tewali yadde kasitoma ayingiramu kubanga bibiri zange zonna nzikolako ate nga nkola bulungi oba gwe mukisa kubanga waliwo abamu abakola obulungi naye nga ne bakasitoma tewali nze nga siyingira mu saaluuni n'esigala kyekimu. Mbadde eno ku Saudi Arabia sijja kugamba nti mbadde nkolera busente buno obw'abaana bwe bakolera kitegeere ennyumba zentambulidde mu mwezi ogusooka ogwokubiri nze baba bannyongeza buli mwaka n'olinnya eddaala ne bakuteeka ku sente endala buli mwaka oyinza n'ogamba nti siriki naye ng'omusajja nansasula bw'atyo mwami sozi ddala ddala kiri feya asuubidde nti nze
ngenda kuleka amaanyi gange ago ku myaka gigino ngobeera ku kaddiwa. Njagala ku moving on era mu mutima gwange ndirwedde. Naye ennyumba yange eyo n'abaana bange ndowooza yapangisiza omukyala kumpi, kati ndowooza ekiseera kigenda kutuuka amugambe ndowooza emyezi gyabwe nga giweddeyo amusitule amuteekewa mu nnyumba, kubanga yagamba ye waddembe okuwasiza mu nnyumba ye. Eri nnyumba ye siinaako yadde ekintu n'ekyo kye nali ntaddeko bukyaŋŋanzija simuwangayo yadde entikota ya sukaali. Bw'atyo bw'agamba abantu, naye ate baagamba era bakimanyi, bamanyi buli kimu. Musajja n'alyoka anvumira abazadde, musajja n'alyoka akola buli kimu. Nze yali yakyuka mu ddiini, right naawo kakati baseka na busesi gye bali. Mwami Sozi simanyi nakyakukola. Wesabire abawuliriza bannaye bampe ku magezi, naye nga n'amagezi gabaawo, naye nga sirirwedde kuleka nnyumba yange maanyi gange, kubanga nali ndowooza ngenda kuva eno ntuule ennyumba yange ngyekoleddeko, ntuule embeerawo n'abaana bange oba nzaddeyo abalala 2. Nti nkyayagala okuzaala ntuule mu baana bange nga nkolera wali kumpi, kuba akapoloti nali nakagula kumpi we ngenda okukolera, kubanga omulimu gwange ngwekakasa. Yegera ntuule awo bakasoma batandika okujja, tulaba ate obulamu gye bujja mu maaso gye butambulira. Ne kakati ssaawa zino omwami ekyo kye yansasula kwagala mukozi mu nnyumba eyange, omuwala wa sayizi ey'abaana be, omwami yeeyita omufumbo ow'eddiini, n'abampuliriza abaweereza ba church ya St. Peters nti yatuuka okubagamba mbu era bonna bamuwagira, church ye ey'Abakatuliki nti bamuwagira kyaliko, nti bamugamba omukazi yakusuulawo, nti nze namusuulawo okumala eri yonna ebbanga, kyavudde yakola ekyo, era bamugamba nti wasa oyo mbwe era ne Father Richard Maaka, Father Sajjabbi, kubanga njogera bino ekyaki yaabwe sirigiddamu nti ne Father yamugamba nti ali mabega we, Father Omukatuliki Father, omwami bw'atyo bw'ayogera nti ne Father ali mabega we, era yamugamba nti labirira omwana w'abandi, era bw'azaala omutwale ku DNA tukakasa omwana waffe tulabe ekiddako, era n'amugamba alirwedde omuteekamu ssente. N'addukirako ewa Father okumugamba ebintu ebyo saayambibwa, saafuna yadde obuyambi, kubanga muli mu kyaki tubadde tumanyikiddwa ng'abafumbo abayitibwa abafumbo abajjuvu. Naye saayambibwa, nalabako ko omukyalo omu Omukatuliki omufumbo nga ndowooza banaafe esinga ku mwami oyo saayambibwa, wabula mpulira kimu nti ne ku kyaki yonna yannyononayo dda, era bo bakimanyi bulungi nnyo, yeefunira omukyalo ow'olubuto. Naye kyewunyisa nti empeta emuli ku mukono tagijjaako, nti n'okusembera asembera. Kaakati nno amadiini bwe gati bwe gatuuse. Naye kaakati omuntu ddala ddala ekituufu alagewa, kubanga ebyo sibitidde, kubanga nagezaako okugenda wonna mwami Sozi saayambibwa, sirina kye nnyambiddwa wadde n'omulundi n'ogumu. Abaana bange abatulugunya, omwana n'ogezaako okugambako ku neiba, kati juuzi nenfunako mukwano gwe yali ayogereddeko ku ssimu ye lumu, omwana essimu yagimuggyako, ndowooza wabeera nga agimuwadde, kati tekitegeera abika yagimuwa, naye nga yambulookinga ku ssimu y'omwana. Kati omwana mukwano gwe ne mugamba ati can I talk to omwana wange, namubuuza omwana nti Maria omuwuliza? Nangamba even today night twayogedde era nakupostinga ne ku Mother's Day napostinga nze Maria yennyini nemuweereza ennamba eyo nti kweye ennamba yennyini, nangamba nti ne mugaye bwoti ne bwoti ajja ayogereko nange, mutima nga gunnuma nnyo. Mwezi mulamba sibawuliza sikola ki, mwavaayo ku ssomero sisobola kumuwuliza, sisobola kukola ki, namuweereza message n'azinforwardingira omwana oyo mukwano gwe bwatyo. Kati mukwano gwe n'amala n'agamba nti asobola n'okugyamu eyo essimu nga yakugjayo mu buloko n'akuyiwamu eyo essimu, n'abeera nga ateeka mu buteesi nnamba, nejja n'ayogera naawe n'amala era n'agiggyamu nfuna.
omwana yaŋŋamba maama kyolina okumanya nti nkwagala nnyo naye maama tomanyi kiri wano dadi yatugamba okuddamu okwogera naawe era nti yabagamba tanneetaagira ddala bulamu bwe bwonna ne bwenfiirayo eno agenda agamba ku kyalo ayina okufuba okulaba ng'abaana abo bankyawa nga tekuli yadde n'ogu anjagala ye mwami gwe nakeera ku makya emyaka 19 mu myaka 6 gino gye tugenda okuweza egy'obufumbo obutukuvu kati bino byansasudde Mr. Sozi naye ng'abaami mulimba olw'okubanga yafunisa awusigalo olubuto atuuka n'okugamba ayagala nfiireyo eno oba tekidda kibeere eyo nze seetaaga kumanya naye nga kiki ennyo Mr. Sozi nazza musango ki gwe nazza mu nsi eno okusasulwa bwentyo bw'agira ati bwakubira maama wange amasimu bwe yeefuula omuntu omulungi maama wange byaba ayogedde naye ogenda obiwulira biri ku kyalo oli ng'abikugamba okubira maama wange esimu nti wayogedde naye bw'oti ne bw'oti ntya pozi kyonna ayogedde naye kyabaddewo eki ne bweki nti nno oli mwesonyiwe nga mugamba toddamu kubira oli masimu mwesonyiwe saagala kugamba bingi maama wange bijja kukutula omutima okyawireko n'abaana bange maama wange nga tawulira ngesanga okumugamba nti omusajja mwesonyiwe tawulira era juzi wano yankeera ku makya ngamba bakubiddeko ku ssimu balwadde simanya maaso gabaluma simanya noono omutoototo naye mulwadde nemugamba mama nagamba nti abantu abo beesonyiwe naye tompuliriza wazaala oli wazaala nze oyagala kugamba bingi tosobodde nakugamba nti kanzijeyo mwana wange oba omusajja oyo tumuggyeko ennyumba ezo tumuggyeko ebintu byo okitegeera wabula oli mukubira oli masimu ate bwakugeya gyendi bwakugeyeza eyo eyewuwo wangeya kwegamba ate nze nefuukira ddala nti kwegamba tokyalaba na bulungi bwa mwana wo nti oba kino oba kiki nemugaa kati no nemugaa kakugambeko ebigambo 2 ebisigadde sijja kubikula nemugaa yagamba kino na kino bakwebakiragako ekansanga nemugamba ekyokubiri twayonka mabeere gambwa kati munnange maama gwembwa nemugamba nti kati ebirala saagala bikugamba maama wange ate awo yayombawo buyombi ng'ogamba nti ebigambo nzaabimugambi eri poyinti kubanga maama wange yali afunnyeko omusajja nga tuli kansangaawo era ng'omusajja asula mu nnyumba yaffe era nga omanyi obutakanya bamanyi okutabukamu awo ebikonde ne bivuga jjukira twali ku kyalo kyekimu n'oyo omusajja kati ate ab'oku kyalo gye mbeera nga tebabimanyi kubanga tusinga busenzi ku byalo nti ndiwe masajja awo tutuzimbyewo ennyumba era ng'abantu abalala nti oli avudde luddawa kyotera afuzimbe ku kyalo kyawali temumanyi gye nvudde waabe mulaba bulabi bantu naye ng'ate omusajja poyinti buli gy'ayogera yeeyo buli poyinti gy'ayogera yeeyo maama wange ate awo n'anyiika we yandigaye ti omwana wange ali mu mbeera nti oba tukoze ki oba tukoze ki kati be maama baleero jjukira nga nze amuyimiriramu si bulwadde si ki buli kimu nze naye ng'omwami byebyo byansasudde ku bbanga eryo yonna bwengambira abawuliriza bannaaye kati awo omuntu aba agenda kukola ati olw'okubanga sisita alina ebimusoomooza ate newankubadde ayagala okumuwa amagezi naye alaze nti si mweteefuteefu kuleka nnyumba ye kuleka maanyi ge kuleka budde bwe kuleka ssente ze zigende bwe zityo okufa n'obutanyagwa awulira ng'ekyennyumba asimba n'ennakakongo njagala okwegattako mu kuwagira okusimba nnakakongo ku nnyumba eno era njala kubuulira bw'oba ddala ng'olina marriage certificate ng'ogirina wano ogenda kwongera okuloza ku kye bayita amaanyi g'empeta omanyi abaami bagenda ne beesinisa ebinnyo ne beefuula ab'omutawaana ne balowooza nti abaana b'abantu bagenda kubeera nga bali awo bakutyobola butyoboozi kubeera kyakuzannyisa kye bakozesa ne basuula awo ng'ekisiimuula njagala okutegeeza nti 1 sooka okakase ebirowoozo byo nti oli safe simanyi oba ku bintu ebyagulwanga ku transaction ezo zewakolanga eza ssente zewaweerezanga olinako obukakafu
nakyo kikulu. Kyamutawana nti kati ku ground naye ogambye ogw'omusanvu ogenda kubanga oli Kyaddondo, ogenda banga oli ku ground. Nabagamba nti eriyo obufumbo, eriyo ebintu ebiri worth okulwanira. Ate okulwana tisikwe okukuba engumi, okukwata amayinja, okukwata amajambiya, no, waliwo okulwana okw'amagezi. Eriyo obufumbo nga omuntu osobola okulwanirira. Buulikikanga bw'otayagala nnyo kubanga otunuulira ng'olaba kati interest y'omaka olw'abaana bo. It is okay. Wano wendabulira abaana ab'obuwala abeeyingiza mu kukola ebintu, commitments n'okola investment n'omusajja nga tolina kintu kiba bindinga, njagala okutegeeza nti nzize nkyogera naye kyamutawaana. Sister ono embeera mwayogerera bino singa abadde si wampeta, oba oli awo yandibadde asindiikirizibwa ng'ekyonziira. Era olaba mulimu ne babasanga ne babafunza nga bafumbo bampeta, naye abaami ne bakozesa olukujjukujju ne babasenza luti. Olumu babeera tebamanyi rights zaabwe, tebamanyi wa wakulaga, tebamanyi approach ku mbeera, oba oli awo ne basinza businza amagezi n'amaanyi naye nga babakutta obujega. Kakati gwe nalumaga gwe baawalula obuwaluzi, wagendayo ng'ogenze kufumbayo weekendi n'ofunirayo olubuto, kati myaka 8 naawe tokakasa oba oli mufumbo oba toli mufumbo, naye nga kyokakasa nti olina omuntu mu nnyumba bwe muwangadde mulina n'abaana 4, naye nga gwe naye mmwe mwekakasa ati naye ayinza okwegaanaga nti obadde onkuumako bukuumi wano, just wankuumanko n'ombuuza nti kati ate abaana twajja batyo okuzaala abaana banangaga, nange nkyewuunya engeri gye weesiga mukwano gwo, naye waŋŋamba nti empewo ekufuuwa nkufubikeko nkubikkeko, era mukubika nange nekubikkira ddala. Saaga ne batabani ba Falaawo gwe. Kale nno nze sista nyongera kukakasa nti bw'oba okomyewo ku ground ng'oli waka, bino byangu, amakoyi n'abaana, oli mukyala wampeta, input yo weeri erabikako, so ebirala biwulire nga background noise, wesetting bulungi, komawo ne ka capital kakakola ka business, naye ng'ogenda beera mu maka go ntende, oba senkaggala awulira nga kimulumye nnyo asibe ng'ogwagende tatusirwalirako. Bw'aba awulira nga kimulumye nnyo ng'omukalubiriza nnyo, asituka agende awaŋŋanguke buwaŋŋangusi, agende ayingira akazego n'oli omwana omuwala gwobadde obudamya ng'omukozi, agende kubya kafaananyi ng'omusajja akalambira mbu omukozi abanja emyezi bwegiti, ate sente z'abanja ze zino, n'otunulira omusajja ng'okuggyako ekyamanyi ekyokuba nti ayambadde empale. Leero bigwako nze akulidde ku single mother bwe ntuuka okwogera mpya njala lwana bulwanyi, naye nga kyengezaako okujja. Abaami olwo ebigambo bye ntera okukozesa, jjukira. When you sit and take back your minds, bino tuve ku bino byebakusudiya kubanga ekisooka omwami ono asiiga omukyala w'ekifaananyi ekibi eri community. Kakati sinenya community kubanga bw'abagamba nti wamusuula mu nju, tomuwuliza, oli eyo oli mu bwamalaaya, ebyo byabagambye buli omu agamba ndaba omwami we yabyogera. Singa abadde tali mu bwamalaaya, singa abadde teyasuulawo makage, ebbanga lino lyonna singa teyakomawo. Tonenya community, njala kukakasa. Tonenya abakereziya, tonenya abakulisitaayo, njala okutegeeza nti omwami wo ye kazaala bulwa, kyabagamba kye batwala, not until nga bafunye omukisa ogukulaba ku ground. Ate tojja kufuna mukisa gwagenda nga wennyonnyola ku buli omu okakase nga bw'oli omutuufu. Abamu tebali kutegeera nakutegeera, naye ng'ekyo si kyekikulu kubanga amazima gasigala mazima. Tonyiigira father, tonyiigira bishop, tonyiigira saabakulisitu, tonyiigira saabadinkoni, va ku badinkoni, va ku bakadde, va ku congregation ne community, baawe ye kazaala bulwa. Komawo olwana olutalo ng'olwanira ku ground, emundu ewulire bweseka, ng'ombasatu mu bbanga 2 ku nnyama, flat. Newankubadde okyali ku mawanga, naye guno omupiira bwe guba kuguzannya, already gutandika olina goolo 2 ng'omwami ali ku 0. Nkiddamu, omupiira just nga guli mu kannya, oyina 2, omwami alina 0. Komawo Kyaddondo, emundu eseke, si mundu ya nsiko, mundu ya ki, nenga mundu ya bwongo. Ekyo nkivuddeko. Kankole comments ku bintu ebirala. Mama bino mbyogera olw'abalala okuyiga abateekateeka okuzaala n'abaakazaala. Mama azaala sister waffe yalina approach embi ku muwala we,
bwe yawulira eby'omulenzi n'alyoka asituka agende ku ssomero. Maama yali badde abibira, yali badde akuma kati bw'abanga yagenda okulabisa omwana ku ssomero, abaana bangi bava waniwo ne beetuga. N'avaayo ng'agamba sikyalina kyenziza omulenzi kamwagala, oba oliawo nga n'okumwagala tandaba mwagala. Nagatu bamunjagaza, bankubye, banswaziza, kamwagalire ddala. Naye nga gweyagala ali waathi. Amala kumwagala n'azuula nti yabuuka flampe n'agwa mu kyoto mwennyini, naye ng'oluusi abazadde babireeta. Nolwekyo omwana nga tasobola kufuna protection wonna, nga tasobola kufuna love wonna, nga tasobola kuwulirizibwa wala wonna, abazadde be bateekeddwa okubeera primary mu kubanga omwana ono afuna omukisa ogw'okutegeerwa, ogw'okuwulirwa, ogw'okuwabulwa, leka ogw'okuluŋŋamizibwa. Bangi batuuka okukizuula nti abaana baabalagajjalira ng'oboolyawo balina kye baalikoze naye ng'obudde bugenze. Mukyalo ono abonyeebonye nnyo mu bufumbo, bw'azannya obuvunaanyizibwa bw'okubeera omwami ate nga ye mukyala mu maka. Njagala okulabula abaana ab'obuwala nga muyigira ku bino ebize bibeerawo. Mulekeraawo okujinya abasajja. Nkiddamu. Omusajja muyambeko buyambi, ne tozannya buvunaanyizibwa bwe bwonna. Era nkubuulire bw'olaba nga tebikola, nga tobisobola, oyo muviire. Bw'emmanga mbadde bafumbo nga bw'oli omufumbo, sisinkana famire ye obagamba abange seewasa nafumbirwa, naye omwami ŋŋenda kwawukana naye lwabutaba na buvunaanyizibwa. Bannange, bano abasajja si bangi abajjukira, si bangi. Siwagira mukyala alekerera musajja, omusajja n'afaafagana n'embeera, n'afaagana ne bills, obuvunaanyizibwa bwonna bwonna, ate ng'omukyala yeeyinza. Mpagira 100 ku 100 omukyala okukwasizaako. Ne wulira ekigambo kyenkwesa, omukyala okukwasizaako omwami. Bw'abanga afunye shida ze tuteetegekera, nga kyetaagisa okusasulira school fees abaana omwaka mulamba, okusasula ennyumba omwaka mulamba, oba okugizimba we badde esiraanidde, okugiggusa itiizokke, naye ng'akwasizaako bukwasiza. Abaami batuuka ne baguba, n'akimanyirirayo, n'akutyoboola nga takubalaamu magezi, naye nga talabye golden opportunity gy'abadde afunye okubanga omukwasizaako. Bino mbyogera eri abatannayingira mu kino. Abasajja mubayambeko buyambi. Kola top up. Naye toyamba musajja kuva ku 0 paka waggulu, ate nga olaba nti waliwo uyeetaaga okujjukiza. Ngambye waliwo okubanga mulwadde, waliwo okubanga bimukuttemu, tebisobola mukwatamu lubeerera. Era waliwo ne lwolaba n'omulaba nti ono omusajja kati anafuye bwe nafuye, afuuse engalo bunane kubanga alaba waliwo amuyambako. Abasajja mubapeeke obutadduka buvunaanyizibwa bwabwe. Si kugamba nti omukyala bwe mubanga yakaweddeko uyekabwe buntu obutonotono omukyala bw'ayinza okukolako. Ne waliwo ensonga ng'omusajja olina okumusindiikiriza ku kisenge, si mu bubi, omugambe man wake up, ozannye obuvunaanyizibwa bwo. Abasinga babonyeebonye mu mbeera eno bawunzise babasasudde bubi. So weŋŋambira nti okuyambako si kibi, naye ate bw'otuuka okubanga gw'ozannya obuvunaanyizibwa 100 ku 100 ogenda kumenyeka, ate nga nkakasa nti finally emikisa gy'okuviiramu awo kibeera mingi nnyo. Kino tekyabatonderwanga abakyala, kyobula mubikolamu emulugunya, n'engeri gy'oyogedde ng'oli obulumi bukuva ku ggumba kubanga obuvunaanyizibwa tebwali bubwo. Nze ndi musajja era nandiwagidde omukyala okunnyambako, naye si kuzannya buvunaanyizibwa bwange bwonna. Ogwo omusajja amuwa nnyo n'ekitiibwa, amubikira nnyo. Kati abakazi batuuka bwe bati abaamugalamiza n'amuba n'embooko. Katonda abeera musajja muki. Komawo olwanirira ebintu bye tebatusirwalirako wamma. Kakati ntunuulira ono maidi eyeefudde ensonga, naye ate era naye simunenya kubanga teyakeera bukeezi ne yeetega bwetezi. Ne bw'aba yeeteze, omusajja ali alina control ku sozi mutoowe. Newankubadde sozi muto olumu tafugika, naye era bw'olaba tafugika omuyiwako amazzi, genda onaabe. Annange. Kakati tekitegeeza nti bamaidi baba ba wansi nnyo, naye era tugeraageranya. Ne maidi ng'akola obwa maidi mu maka agamba nti newankubadde nga nkola gwa mukomba box, n'ate sobola kwagala gundi, sobola kwagala muntu bw'ati, naye alina class. Naye kati omwami bw'oba otandika okukka, mukyala we in the absence, oyagale mukozi omwagalira awaka, omufunyisa olubuto, omukyala omusinisiza ebinnyo, omuvumye, omulangidde bw'atalina magezi, n'omukozi amusinga amagezi, n'abaana be bamusinga amagezi, ne tugamba amagezi g'amangi. Omanye eriyo abantu abamu kambabulye, kambyogere birume bulumi bantu, naye eriyo abantu nga tebeepima.
nga kiwakizuula buzunzi nti amagezi amatono balina ge mangi ng'alina amagezi amatono mangi kaabagezi bokka ako kenjogedde kati okudda ku mukazi w'omugambe nti n'abaana be yazaala bamusinga amagezi n'omukozi amusinga amagezi tubuuza okumanya olina amagezi amatono amangi gaagago gakoze eki tetujja kunafuya mulimu gwo naye omulimu gwo waliwo abagwa upgradinga ne baguvaamu ne bakola ne guvaamu ebintu eby'amaanyi eriyo abantu abagaggawalidde mu bubazzi ne bakola ne kampani ennene nga ziri mu bubazzi nali mpulira awo omwami wava muno bwe baali bakola ebbajiro naye ne balaba nga abalala babikola ne babivaamu ne bayingira ebirala kitegeeza nti obubazzi mulimu gw'amaanyi naye gwe n'obeera tumbula kugeraageranya n'abakomazi omanyi obukomazi bwe buli awo butakula nnyo olubugo bagenda ddu upgradingako ekyennya ekiri awo to upgradinze na mulimu gwo okugulinyisa levu bane bwogwa ku shene ogenda kunnyiigira to upgradinze mulimu gwo gwalina amagezi amangi omukazi ng'oyo ayiyeewo omubiri bannanga abaami abatuvumaganyisa muba mwagala twogere tutya katugambe nti musajja munnaffe olimba wakola bubi wakola bya kisiru omukazi ayiyeewo omubiri abakazi abalala abalina obusobozi obuyamba ku basajja bwe bawulira bino balema okuyamba abasajja abayambika nga batutte ebifaananyi by'abasajja nga mmwe so ng'eri omusajja agamba nti nze mukazi wange nankwasizaako wano speedi gye tuyinza okudduka eba yakaweewo naye ng'omukazi yasiba ku byazaawulira mu baganda be mu mikwano gye ku byalaba ku TV byasoma mu mawulire byalaba ku social media ng'agamba nze omusajja asobola muteekamu ssente oba afa oba abaakyaba eki omujjanjabi okoze buli kimu naye era mulabe ali mu kibimu yakangabiriza tasobola kukkiriza agambe weere mukyala byansimattukako byansobako akkakane neyeefuula ow'omutawaana akublackmailinga ne mu baana kakati obeera musajja ki okulwana okulaba nga abaana bakyawanyira gwegolooza ekyo osobola kisustaininga abaana bakuwa mu bubikadde ne bakulaba ng'omujega ne bagamba taata mujega naye waffe katugumikirize maama bw'anajja embeera ejja kudda mu nteeko kati gwagamba omukazi nti talina magezi n'omukozi amusinga amagezi n'abaana bamusinga amagezi otoba ng'oswala nnyo okukeera enkya ne weesirwaza ng'ogamba mbu omukazi kubanga omukazi taliiwo tomwetaaga wakatalina na wakakintu ddala obwongo bwo obukola obulungi weerabidde omukazi byaba akukoledde bannange bataata nga mmwe mwagala abaana bebe tubeere nga tweyisa tuti abasajja kambabuuliremu abasajja bwe batyo mubitunuulire kati naye mu myaka eyo 5 ng'amaanyi gabakendedde n'amalojjolojja ag'amangi mugenda okuvundira mu mayumba nga teri ayinza na kujja badduukirira envunza zikomera okuva ku kakongovule zigende zikukwate ne ku maviivi ne mu nkwawa nga teri ayinza kuyamba kubanga abaalina okukuyamba tewabateekateeka wabasigamu bukyayi wabaalumya tukizudde nti kiri komoni abasajja ffe tusooka abakyala okufa namba yesinga obungi ey'abaami abasoose abakyala okufa kitegeeza nti omukyala yaba agenda okujjanjaba naye kati gwobeera ojjanjabika omukyala ne wagezezaako okujjanjaba tobijjukidde kati laba ekifaananyi ky'omusiiga omulangiro bw'amalaya ssente bw'ozirya kuweereza zino zikole bino azimbye obuyumba bwe obusolozaamu ssente tamanyi gye ziraga abasajja tetujja kujjano tubawaane buwaanyi tubyogera tubadde ne experience y'abataata abatalina buvunaanyizibwa ne tubiraba ne tubirozaako ekirungi ate abyogera musajja munno ekyo kyoyogera kutulabisa bulabisa kati eri abavubuka abasisinkanya abakyala ab'obuvunaanyizibwa nga bayinza okukwasaganya ensonga ne bijja mu bwavu naye bwe bawulira bino bwe bawulira abasajja nga ggwe bw'ogenda n'osembera kazi aboonoonyi be basinga okwetaaga mukama onsaasira olw'ekyo kuba sijja kugaana genda kusembera okwetaaga nnyo n'okusinga abalala bayinza okukwetaaga anti omulwadde yeyeetaaga omusawo oli mulwadde yeetaaga nnyo omusawo naye ate gwe simanyi oba okimanyi nti oli mulwadde n'olwekyo bya bulumi munsaasire bwe mba nga mpiseewo ne bya bulumi abaami abamu mwerabira oli ayinza ogamba nti sozi tosala gwakawala nga tonnawuliriza gwakalenzi omwami bw'aba alina omukisa ogujja ajjewo bino omukyala annyonnyodde ensonga ze omwami ajja abijjewo bw'anajja era naawe oludda lwe tujja dduwulira
agenda gamba nti teyawasa oba agenda gamba nti omukazi yamugamba akome omukazi mwe embeera mwagendedde bweru kwerwanako nga ayo agambye nti nali enfuluma enju nga bafuuse ekivume agenda okulwana ate omusajja talina kyamaanyi kyakola afubye nnyo neyegaganula n'aleeta akasanvu oba ettaano omukyala n'akya appreciatinga era bw'akyogedde kagambye nti yes ekirungi nti akatono ke yalina yakaleetanga awaka omukyala ajjukira n'agamba nti kakati nze kaŋŋende njiribe ng'ayagala okukyusa ekifaananyi ky'amaka ekifaananyi kimaze okukyuka laba Ssenkaggale bwe yeeyisa wabula abasajja abamu mutama kankome naawe wamma kyenkusaba mukwano mwannyinaze komawo ekyaddondo odde mu makaago abo balooya tujja kwesondamu ssente baleme tumanyiira bumanyiizi nti kugamba komawo ekyaddondo tuleppuke n'oyo omusajja ayeefula ow'ekitalo mu nsonyiwe bekikoze obubi nete bino tebiwooma era mba tesigenda kujja nomuwewe bwe tuba tunyiga ekizimba tukinyiga oli akaaba tukinyiga kivaamu paasi so mukama abankuumira obusungu bungi no sense. Nze amannya gange nze Aisha Najjemba. Edduuka lyange eriko Aisha Furniture. Wone entebe embi mujje mumpagire mujje mu Aisha Furniture. Ogule furniture aliko garanti nga b'emyaka 4. Nzo neebuuzaako ku kya furniture kyonna tebe kabada kitanda kameza buli furniture yenna buli mwezi oyinza ogamba nja kuleeta emitwalo 2 nganze bwe kubira risiiti wenje kuweereza boweereza ku mobile money wasobola okusasula entebe naye nga temumenya alinga afunyeyo obwereere buli mwezi ne waleetako 10 oba ku dining nako n'aleetako 10 n'agamba ne ku kitanda 10 ne ku kameeza 10 ofuna ebintu mu nyumba nga tomenyese amazima getukulembeza oero nebuzaako nga maama kati nze ndi munju mpangise ntwale entebe ki waliwo kale ezinyumira ebifaananyi nyina entebe zenkugamba nti eno egenda kubuka entegenda kubuko eno egenda mu ddiiro eririmu abaana eno tegenda mu ddiiro lirimu baana nenkugamba eno mu muzigo ejyamu eno tejyamu eno ejja kuwangala bweti bw'oba oyagala y'amalidaadi eno bweti bw'oba oyagala yabuwangazi bweti ekirala buli lwoko wentebe nga njikuguziza gikomyewo topinga otwala endala ne bw'obaka ng'oyina entebe gy'okooyi namba yange ey'essimu eyo kweri ebeerako 24 hours tevaako eri 0705 kagamwemu 9402 kanjiddemu 0705 kagamwemu 9402 nze kennyini nze nkwata essimu eyo mumpeereze WhatsApp mbaweereze ebifaananyi emyange enzigi buli furniture yenna muyina okugyako kofini